Ku Projan Media TV yonna gy'osinziira nkwebaza kubanga ku Projan kwoli njogeramu kompolo olw'ensonga nti obudde bwa kiro ssaawa 7 naye nina okuweereza nga enkola yaffe bweri tusooka tumira ku bantu baffe Alan Zonet nkutumiddeko Katushabe Farida nkutumiddeko Katushabe Farida gwasinga omukyalo ono neerabidde erinnya lye HJGR njaddi kubuulira nga ndifunye naawe nkutumiddeko ani omulala wano Mubiru Keronix kale olunaku olwaleero waliwo omwami ono naye taggwako katemba omwami ono nga ye Bruno K ffenna gwe tumanyi omwami eyeegwanyiza Farida bwe yalaba nga Farida abivuddemu nadda ku Lydia Jasmine kati simanyi oba anaasobola Jasmine kubanga embeera eriwo omwami ono kirayika enjala emutabuseeko embeera erayika amutabuseeko era nga omulaba awo yavuddeyo n'aba nga atunda flat screen ye atunda TV ye asobole okuba nga abeerawo kubanga bambi embeera si nnungi ku sayidi ye nga ye omuntu era yataddewo n'ennamba ye eri 0704 14 7404 nti gwoba osobola omugulako eyo flat screen ye osobola omutaasa embeera gy'alimu kubanga ye kirabika ye yaweddeyo kati yetaaga atunde ku bintu ebiri mu nju asobole okubeezaawo obulamu omwami Bruno K bino ebintu bisesa ate nga bizibuzibu naye ze nabagamba ngenda kubamba stories tunyumyengamuko wano nga famire nga tunyumyamu like nga comment nga nyiga akade buli story egwawo benga ogifuna ku Projan Media TV webale nnyo webayire ddala.